era bambuuzaako oli wa Kyagulanyi oli wa Mpuuga ne mbuuza Kyagulanyi wange oba Mpuuga wange lwaki nze gw'ogamba nti nze nina okwekwata kw'omu ku bo siri wa Kyagulanyi siri wa Mpuuga ndi w'Nup nti bwe tuba nga tukubye Museveni ne tumuteekako tutale ne bungamba okuresigninga obubaka bwa paalamenti nsobola kuba ebyokukola ebweru wa paalamenti nabyo nina bingi naye tukyalina ekizibu ekyo tukyalwana n'amateeka by the bannayuganda olumu balengerera kumpi abamu naye waliwo ekiseera ekijja okutuuka tugenda mu transition ey'okwewonya omusajja omukabbulu ne byayonoonye kuba ayonoonye bingi nga twetaaga okukyusa amateeka ng'ate mwaweereza bassekibota batajja bitegeera nveewo nga ntegedde kakiika bampangudde luzungu lwe lwannemye nayogedde bubi nalemedde okubaganya ebirowoozo nga pulezidenti we yagambye. My name Kachika Frederick. I have been nominated as a flag bearer. I'm waiting for the time of voting. But my people in Kawempe North, I'm sure you that when I elected as a member, when you elected me as a member of parliament, first and foremost, I'm going to take the hospital in my constituency. Second, I will make sure that the taxation being reduced to the entrepreneurs, to the workers, and so on and so on and so and so on and so else. So God bless you. Ne bwoba kugenda mu kooti oyagala lawyer asinga obulungi. Yes, yafuna senior counsel method. Naye abamu bwe mugenda okutwala oba bulonda mu parliament mulondayo gwe mulabira ddala nti yasinga obubi yasinga obutabitegeera atasobola nakulayira mwene mugago tujja okulonda kubanga juzi yatema embizi oba yabbe ekibanja n'atuwa ssente atugulira omwenge kati naku zino mumanyi n'embagano bafumbira omuceere gwa kitalo nti yatufumbira omuceere gwa kitalo ne tuliyako mu parliament bw'oba gw'oweerezza takyuka asigalira tolowooza nti bwe munonda bwe bannonda okuva e Busiro bwe nvuga emmotoka n'ensimbula n'entuuka e Busega bwe nva e Buddo nga ndi ffene nti bwe ngenda okutuuka e Busega mba nanansi nsigala ndi ffene y'ensonga lwaki Uganda ekyaliga bweri kubanga erowooza ng'owekitiibwa senior counsel Midad Ssegona bwalowooza Uganda ekyali mabega lwa abantu nga Honorable Midad Ssegona abantu ababiraba bwe batyo kitandikira ddala okuva mu family batabula ebintu bibiri owekitiibwa Ssegona atabudde ebintu bibiri atabudde olulimi n'okutegeera kati owekitiibwa byatabula olulimi n'okutegeera bintu bibiri byanjawulo ekirala okuguyaaguya okuguyaaguya oba kwegamba okwekangabiriza nti abantu abatamanyi luzungu baba tebabitegeera gwe n'oyagala weyambisa obukugu bwo obumaleyo weekweke mu mateeka oba mu kubala ebitabo oba mu bwayingini oba kyonna kyonna kiba kibi nnyo kubanga osanga n'abaakusomesa baali tebalumanya oluzungu. Mukwaniriza nnyo kw'emboozi muyugi Geoffrey Mayanja gegange ndi wano ne Tegusuulwa kanso tuzze tubyogere olunaku olwaleero tukubuuzaako ogamba oti eyo wonna w'osinziira okutulaba tukwebaza bwebaza okuba nti owayakaddeko n'oteekamu data n'osubscribinga ne tuba ng'otugoberera buli tuteekayo emboozi ze tuba tuzze okunyuma ne kakano tuzze tuwaye tuwogere ebigambo tubyogere soko nzikirize akubuuzeeko tutandikirawo emboozi nsanyusa okulaba kanso nange bwente sewa ogamba ti mwami Mayanja bitambula bitiya ebya Uganda nga bw'obimanyi tugezaako eyo statement edumira ddala ebya Uganda nga bw'obimanyi twakkiriza tutambulire mu bunafu twakkiriza tutambulire mu bintu ffe byennyini bye twekkiriziza nti si bituufu ne Uganda yo negamba mbu erina essaawa ezaayo ekyo kibi nnyo kubanga nange kinkwata emirundi mingi baire neetonda obutakwata ssaawa neebera butakwata budde eri ebintu ne tubitambulizaawo nti ebya Uganda nga bw'obimanyi naye nga te si yenkola entoofu
eggwanga lyaffe lirina okuba eddungi naddala mu byobufuzi mu bya buntu bulamu ne mu bulamu obw'enjawulo tulina okuba nga tubitereeza nga tubiteeka ku mutendera ogugwanidde kuba ne bwe ba community ne bagamba nti oyo bw'atyo oyo mmuleke ensi eba ekunaabidde mu maaso gundi yakoze bw'atyo oyo bw'atyo twamumanyiira n'olwekyo kibi nnyo naye tulina okuba nga tutereeza buli kaseera nga tutereeza yesabo nsanyusa okulaba nate yesabo kakati kanso waliwo ensonga gye nalabyemu kaawo oli musajja muyigirize ebitabo obisomye oli looya amawulire wagasoma n'ebirala byonna nakati era okyasoma okyagenda maaso n'okuba nga ebitabo bikaza mwami Ssegona akali amaggwa yavuddeyo n'abako ensonga zayogera n'agamba nti nno obuzibu ebyobufuzi bya wano naddala palamenti bwebukyasanze okufuna kwe kulonda abantu ab'ekibogwe nti ne balonda omuntu nga tasobola nakuyimira ku fulu ya palamenti kuba kuna nsonga zannyonnyola naye ne bamulonda olw'okuba yaguze ppiraawo akoona ate gundi nalabye ku kitebe nga ze okumukakasa oba ebiwandiko bye bituufu okufuna kaadi omukulu Nalukoola yazze n'emmotoka loole nga kuliko ekisafulya ky'omuceere era abantu n'abagabula awo lwakuba nti y'ebitabo abirina kubanga era naye looya mulamba alega nti nno abantu olw'okuba nti oli aguze ppiraawo olw'okuba aziika nnyo olw'okuba akola obukolomooni n'obukodyo bwonna ne kimuweesa akalulu naye ng'ate gye bamusindika emirimu gyayo tajja kusobola kugikola olw'ensonga si kugamba si mugunjule n'olulimi lwennyini oluteesezebwamu nga talutegeera bulungi amateeka tanakyagamanyiiko nga bwe kinatuuka mu by'amateeka temujja kumufunamu waliwo omubaka omwe yazze okwewandiisa ayagala obubaka bwa palamenti Kawempe erinnya lyenvudde mu mutwe maama ali namutaddeyo jjo emboozi gye nataddeyo olunaku olwa jjo ku kitebe abazze okwewandiisa bwe mba ndigenda dikubuulira yazze ne bamuga kati byonna byogedde bitubuulire ne tuweko ne mu Luzungu oluzungu lwe yayogedde lwalese ab'amawulire n'abantu abadde baliraanya awo ng'ensiko zibatta nga bafa bufinseko era mukumaliza yagambye nti bannaye namwe mundeke mukimanyi oluzungu si lwangu nibusobola okukya ku makya olw'okuba nti nno yeetisse bokisi akoze eki ng'abantu gwe bawadde naye nga te mu palamenti eri gye bamusindika ng'emirimu gyayo eby'amateeka nabyo byonna ebinyigiriza omuntu wa wansi nga tajja kusobola kubinnyonnyolera pointi ya mwami Ssegona ogiraba otabikoze abamu bavule ne bamwambalira nga bagamba nti okwogera oluzungu oba okwogera ennyo ne mu palamenti sikwe kumanya okukola sikwe kumanya okuweereza abantu tutwale ki neyenza mukuluma yanja ensonga eno nnene ate ngazi etutte ebbanga ddene wano mu Uganda y'ensonga lwaki Uganda ekyalinga bweri kubanga erowooza ng'owekitiibwa senior council Nup Ssegona bwalowooza Uganda ekyali mabega lwa abantu nga Honorable Nup Ssegona abantu ababiraba bwe batyo kitandikira ddala okuva mu famire mukulu mayanja omuntu tubeera n'abantu ng'omugenzi Paul Kafero bwe yayimba ng'oli n'adobonkana n'ayogera byonna ayagala bululu naye nga talina lulimi luzaaliranwa n'olwo lwamanyi lwasobola kulambika ne mu parliament omulimu abaami bali babiri bahonalebo babiri omuntu ozava salize kasese eyo omulala oba avaawa boogera oluzungu balusinga ne Obama balusinga ne Trump naye twebuuza byoyogera biyenensa mwami mayanja tufunye ekizibu kimu ekyokulooza nti amanyi oluzungu yasinga okutegeera era y'ensonga Uganda tegenda kutereera tegenda kulaakulana okujjako ng'evuddewo awo netandika obbiraba mu nkola entoofu abachina boogera oluzungu boogera mu lulimi lwabwe Oluchina tebakulaakulanye nnyo abajapani boogera oluzungu bali mu lujapani lwabwe mu beegirisiza mwe batambulira amawanga gonna agakulaakulanye googera oluzungu oluzungu lulimi bali abaali batufuga obumbula nekyewunyisa nti n'abatufuga obumbula wadde baagenda era ffe tukyali ku kintu kyekimu okukungiriza ennimi zaabwe mama yanja abantu bangi abalina ebirowoozo ebirungi okusinga n'ab'enzungu
ninga ekibajja mu lulimi kubanga babakakatikako olulimi olutali lwabwe ninga ensonga oli azirina n'akunira n'asirika busirisi ninga ensonga ezaali yambye eggwanga azirina kyatandikira ddala kuva mu constitution neeno yonna Uganda ye yokka wano mu region gye mmanyi bw'oba oliyo eyo ng'olina eggwanga ly'omanyi nsabo gy'onyambe Uganda erina kye bayita official language national language mu Uganda Luzungu kati olulala second national language official language ate bo lubayita Oluswahili oluki lubayita ki Oluswahili official language ninga abala balina national language kyava mu butali bwenkanya kyava mu fubitizi butaagaliza nge kwekwasa obuntu obutonotono Uganda esussa mu mawanga ensanvu neffe natukkiriziganya era tukkaanya nti olulimi olusinga okwogerwa n'okuwulirizibwa mu Uganda Luganda ffenna ekyo tukikaanyaako amawanga gali gonna naye oli ne yeekwasa nti amawanga mangi katutwale luliwa n'atuuka n'okuweebuuka n'asalawo nti bwe kiba kiganye wakiika tutwala Oluswahili gwanga ki mu Uganda eryogera Oluswahili sirirabawo Oluswahili wano mu Uganda lwali lulimi lwa kibi lwajja olwa abaasooka abawalabu okujja ku coast ne bajja eno mu East Africa n'awalala ne boogera olulimi aluli awo makkati lulimi lwe tamanyi lwe twalekera amagye era olw'okuba amagye gonna emabegako eriyo nagazi gakola ebikolobero olulimi olwo ne tulukyawa nnyo n'abamu nga baluyita olulimi lw'ababbi olulimi lw'ababbi si lulimi lwaffe teri mu kanyomero ka Uganda konna teri kanyomero konna aka Uganda ng'oli bamuzaala mbu ye Muswahili taliyo mu Uganda wano wentegeeza wano mu Uganda taliiwo now bwe twatuuka ku ekyo ne tugaana okufuna national language eyali badde ffedde etugatta bali abalina national languages tekitegeeza nti tebalina lulimi lumu lwokka bangi balina ennimi nyingi ne basalawo nti katulondeko luno lwe luba lututwala wano kyagaanibwa mu mutima ogutali bulungi now bwe tukkanya nti amawanga gonna gakulaakulanye agatoogera Luzungu n'okusoma kwaffe kwali badde kuwanguwa ng'omwana asoma ebintu byategeera olulimi wano olutegeereka Oluzungu luli mu famire ezo zokka ez'abantu abalina obusobozi famire ezisinga wakati boogera Luzungu ne musomero mwagenda omusomesa Oluzungu lumwekubyampi omusomesa yennyini gye lumwekubyampi kubanga tebalina gavumenti erina ssente zimala kusasula abasomesa abatuufu ate nga musajja ati omusomesa leeta omunenya ekyo kyasobodde okusomesa wano bw'oyogera ebigambo ne bwenjogera wano nenjogera ebigambo 10 eby'Oluzungu oli aba alinzeemu eki kimu kyokka kyoseeredde akuba enduulu ziyoke zidde okunywa wowe yakubye embogo nze ndeba abantu bangi wano mwami Mayanja nga boogera Oluganda olufu lwefufululu teryamufaako teryamutereeza teryamusunga nga tolulimi lwa jjajjaawe lwa taatawe bwe buwangwa kikikufuula Mayanja nti oli Buganda tuli ffenna era ekikufuula Omuganda lulimi lwo ne wano omuntu ayogera Oluganda olufu nga teryazudde katugambe n'okumuleka bya mirundi ebiri oli ajja n'ayogera Oluganda olufu naye nga Oluganda olufu lwayogereddewo mu bayogeredde waliwo abantu 100 naye nga kubonna tewali azudde nti omusajja akubye embogo n'ekigambo mbogo kya Luganda naye amakulu gategeeza ng'oyogedde Oluzungu olufu oli tasobola kugamba nti gundi akubye embogo ne kikujjira mu bwongo nti kyategeeza ayogedde ekigambo ekitali kituufu mu Luganda era Oluganda olusinga tuluyigira abalusimyeko mu ssomero programs eza radio ezimu nga radio Simba n'awalala n'awali tugenda nga tuyiga Oluganda n'abayimbi b'akadongo kamu ate kati bambi bakendeera tulina okweyagalira mu lulimi lwaffe kati abaatusookawo mwana wattu ekyewuunyisa abaatusookawo abakoze ffenna kwe tutambulira emisingi ensi kwetambulira nga ba Plato nga ba Socrates nga ba Frederick bonna
kwali tekuli n'omu asomye kyekyo ennaku nti ebintu bye tutambulirako olwaleero abaasoma bye bekungiriza ennyo abaabireeta baali tebasomye ne beeyambisa magezi mazaale ne babiteekawo tuli fenna beeyambisa magezi mazaale ne babiteekawo n'olwekyo batabula ebintu bibiri ow'ekitiibwa Ssegona atabudde ebintu bibiri atabudde olulimi n'okutegeera omuntu house girl oba house boy ow'ekkololo mukomba box asinga abaana b'emakerera ebitundu like 70% oba 8 okwogera oluzungu watukwatagana house girl ow'ekkololo asinga abaana b'emakerere like 80% okwogera oluzungu kitegeeza nti yabasinga okusoma naye yayiga buyizi lulimi n'alukuguka nga nze bwe naayogera oluganda nga yasilusomangako ng'omulala bwe naayogera olutoolo nga talusomangako n'alutegeera nnyo kati ow'ekitiibwa byatabula olulimi n'okutegeera bintu bibiri byanjawulo ekirala okuguyaaguya okuguyaaguya oba kwegamba okwekangabiriza nti abantu abatamanyi luzungu baba tebabitegeera gwe n'oyagala weeyambisa obukugu bwo obumaleyo weekweke mu mateeka oba mu kubala ebitabo oba mu bwayingini oba kyonna kyonna kiba kibi nnyo kubanga osanga n'abaakusomesa baali tebalumanya oluzungu mu palamenti wano tulaba nti palamenti yeeyisa amateeka era kyekimu ku bitongole biteekerateekera eggwanga mu kuyisa amateeka gayisibwa nga muyita mu constitution abali mu palamenti olowooza Ssegona tanza kuba waawo n'ensonga nti omuntu atirisiti yali badde namuko alisiti kuka amateeka kubanga bire bisibwa mu palamenti kubaga mateeka gijimu ku mirimu gy'omubaka wa palamenti awalimbira ddala era wenjawukanira naye w'ekitiibwa Ssegona wetwawukanira ddala amateeka bagakola batya mu palamenti amateeka gakolebwa emirundi egi ebiri etteeka okubanga kati executive ebeerere mu palamenti bw'eba egenda mulimu abantu basatu ab'enkizo mulimu sipiika yakubiriza olukiiko olwo mulimu prime minister ye lead of government business yaleeta ebibadde mu cabinet meeting cabinet meeting gye tuyita executive ekyeyalingibwa president ne ba ministers be si bonna ne ba cabinet ministers ne bajja ne kiyita policy policy eyo ng'erabye obwetaavu obw'okuteekawo oba etteeka oba olw'ekibulawo bwe baba balabye nga kyetaagisa etteeka n'ategeeza speaker tukwatagana ne side yeno ng'eriyo leader of opposition akiikirira abawabula oba bavuganya kati Joel Ssenyonyi kati ne ba commissioner ne batuula mu committee kati ebirowoozo bya cabinet ne bireetebwa prime minister mu committee ekyeyalingibwa speaker now nono lop Joel Ssenyonyi n'aleeta ebirowoozo ebiva ku ludda oluvuganya ne bakomishona bonna ne beegatta tekigaana kufunayo nsonga endala nga matter of national importance ne bakola kye bayita order paper yebeerako bye mugenda okuteesa mu parliament era yejja mu plenary order paper nti bino bye tugenda okuteesaako now etteeka likolebwa litya ngambye emirundi ebiri bwe bijja ne bagamba tikyetaagisa etteeka ne bakola kye bayita ebbago ebbago tebakulimba mukulu mayanja teri member wa parliament n'omu kaaba omukulu oyo ow'ekitiibwa Ssegona kaabe nga yasoma atya amawulire manya yasoma atya amateeka okugamalayo mu nsi yonna akola bago draft ya bago kye tuyita bill taliiyo teri mubaka n'omu agikola ekolebwa kye bayita ba drafters tukwatagana ba drafters be basoma olulimi lw'okudraftinga amateeka bwe bagawandiika
amateeka galina empandiika yaago kyesigamba nti tebalina busobozi ow'ekitiibwa alina obusobozi okubeera drafter oba ekirala ne baloya bonna abalimu ab'amaanyi naye omulimu ogwo waliwo section ey'abakugu be mugenda ne mutuula ne munnyonnyola nga Mwami Mayanja Bonnojjano ng'oyagala kuzimba nnyumba n'oyita yinginiya n'omugamba njagala ekisenge wano wadde ky'abaana wano ekyange eddiiro n'obimunnyonnyola ye n'agenda bakibayita blueprint egenda kulabika eti ennyumba nakomezaawo kati ebbago bill bali be bagikola abakugu ne badraftinga bill yonna gy'oyagala bill lyebbago erimala ne lifuuka etteeka nga maze oddikaanyaako kati process ze muyitamu first reading second reading n'ebirala kitegeeza nti kati bamala ne baleeta ne ligenda ate mu kakiiko akakiiko ako akakwata ku nsonga ezo katugambe kyemwagala okuleeta teeka the-education teeka lyaki the-education kati litwalibwa mu kakiiko aka-education ne kalyekenneenya ne kalitereezaamu bali be baakoze bwe bamala akakiiko ako ne kalyoka kaleeta ku floor ya parliament ne mutandika okubaganya ebirowoozo toli fenna now kyetwetaaga etteeka eddungi tetwetaaga kafulu mu mateeka nnyo wadde amateeka yino gamanyi twagala muntu mulamu atali mulyake twagala mwesimbu okufuna etteeka ettuufu mwoyo gwa ggwanga twagala mwoyo gwa ggwanga kubanga oli wadde sirooya asobola okukiraba nti naye bannange ekyo kye mugamba nti omuntu bw'anaakwatibwanga n'atwalibwa mu kooti z'amateeka teyeekubirenga nduulu ekyo tekyetaagisa genda kusoma mateeka tekyetaaga kumanya nnyo oluzungu tekyetaagisa kumanya nnyo oluzungu kyetaaga kumanya nti etteeka lye tuleese likwata ku ki amateeka agaakagibwa katugeze amendments ezikoleddwa okukyusa amateeka katugambe oli n'agamba age limit ne tugamba nti emyaka gibadde gino ne kye twasazeewo twagala tulikyuse kyogamba oli tamanya kimwetaagisa kusooka kusoma bitabo bimalayo ekirala etteeka ligamba omuntu aweereza abantu okugenda okwebuuza ku bantu be gyakiikirira kyogamba abantu bonna baakiikirira tebaasoma ng'owekitiibwa bwatugamba Ssegona ebirowoozo ebibavaamu byonna tebitegereka kubanga gwomu gwasoma nnyo omanya oluzungu n'amateeka twagala muntu agenda kunywerera ku nsonga kye twamutuma ffe ng'abaamusindikayo nga tagenda kikyusaamu nga tagenda kweyambisa technicalities waliwo ebintu bibiri waliwo kye bayita form ne substance tukwatagana waliwo kye tuyita ensonga form ne substance kitegeeza wabeerawo ebintu bibiri Mwami Mayanja toli wano nti singa nkusobya omanja sente zo obukadde bwo bubiri obummanja kati nze neneekwasa mbu lwaki yammanjiriza mu bantu ayinza okuba asobezzaamu n'ekituufu musasule sente ze gwe tojja kwekwasa ekyo kugamba mbu togenda kusasula namanjiriza mu bantu newankubadde yampola naye teyalikoze ekintu ekyo kummanjiriza mu bantu ayinza okuba asobezzaamu naye ekyakoze nga si kya buntu naye ekituufu ekiriwo akubanja ate obadde omwepena obadde omwepena nolwekyo wadde kino kibiri nekyetunulira substance nefemu era kyova olaba ekooti ziwa abalamuzi emirundi egisinga ebeeto obuteesigama nnyo ku technicalities tugeze bw'oba ogamba nti tewasoma bagenda kujja mu parliament waliwo ebbanga eggere mulina okuloopera n'ebirala kati obudde buyinza okuyita oli n'atakuloopa naye omulamuzi asobola okuyimirira ku magulu ge abiri n'agamba nti nedda gundi kye tukugamba kya mpapula wadde onaaloopya ekikeerezi n'ensonga yeeri nti tolina mpapula kati obutasika nnyo muguwa empapula ozirina oba tozirina kuba etteeka ligamba olina okuba n'empapula notagenda nnyo ku technicalities nti lwaki andoopya ekikeerezi era emirundi egisinga kati ne court system yakyusizaamu ebintu ng'ebyokusaavinga oli n'agamba tebansaavinga oba bansaavinga leeti osanga omulamuzi ali kaali ng'ali serious n'agamba nti oba tebakusaavinga oba biki ne kakati ozeera ebintu obitegedde eyo omusango ogutegedde gwe bakutte kati tutandike tetugenda kwekwasa nnyo mbu
tebansavinga ekikulu ozze kubanga wekakasa nti empapulo zirina yes zireeta tandikiraawo naye nga tuddeyo ku ekitiibwa Ssegona okugamba nti omuntu ateesa alina kubanga kafulu mu luzungu n'okutegeera amateeka tuli ffenna baali badde bakiteekawo nti paliamenti ebeera yabadde amateeka bokka bukyali badde kigenda naye nga ffenna tumanyi abateesa abalungi naye nga si munnamateeka olina agamba nti Honorable Betty Namboze muteesa mulungi si munnamateeka Honorable Muwanga Kivumbi muteesa mulungi si munnamateeka Honorable Namugagoleti muteesa mulungi si munnamateeka n'abateesa abalala bangi however waliwo ekyetaagisaamu okuba nti amateeka gatambuza ne tekijjaako no beeto kumanya bizibu by'abantu be na kubitwalayo n'okumanya ekituufu after all amateeka tegabeera nnyo ku kituufu abantu batabula justice amateeka gakuwa justice no necessarily ekituufu kubanga system gye tukosa ne Uganda bagita adversarial system bantu babiri abakubagana empower Mayanja ne Tegusuulwa abayimirira mu maaso g'omulamuzi ataabaddeyo asinga okunnyonnyola ye mutuufu si mutuufu yawangula omusango asinga okunnyonnyola n'amatiza kati technicalities ziri ez'abamateeka mwe zijira nti webanga oyina ate munnamateeka akwanguyizaako ne kino nkubuulira mukulu Mayanja kino nkutegeeza mukulu Mayanja nti ne bw'obeera ne lawyer atya kafulu ne bw'obeera ne lawyer kafulu ayogerwako mu nsi yonna naye nga omusango nga gwe toli lawyer naye ng'olina amazima g'oyogera owangula lawyer nga toli lawyer naye ng'olina amazima by'oyogera bituufu wabiraba towaayiriza emikisa gya lawyer oli akwekulamu bwekuuzi era emikisa gy'okuwangula omusango ogwo giri waggulu nnyo kubanga oba walaba ate ng'oli lawyer alimba ekituttako oli kubanga n'onannyonnyola alina byabuzaabuzaamu teyaliiwo naye yeefuula yaliwo kati yenjawulo naye nga tetuvudde ku mulamwa guli nti obuyigirize tolina kuba munnamateeka olyoka obeera member wa parliament omutuufu ekyo kimu ekyokubiri bwe tugenda kwona omwami yazze okukakasibwa bapula yazireese nga ddala yasoma nga ne ku university gyali naye ng'oluzungu ne ku university nayo yayitayo naye ng'oluzungu agatta lugatte kati abatulaba kubanga jjukira twagambye nti kufulu ya parliament luzungu lwetukozesa newankubadde tulina ennimi zaffe enzaaliranwa n'olulimi olutugatta luzungu kati wano wali obuzibu era nze ndi musajja muyigirize ne bwe ndigenda mu parliament omwo ngenda kuleeta obuzibu obw'amaanyi kubanga nga gye twatandikidde nti bantu bangi abayina ebirowoozo ebirungi naye ng'oluzungu lubajjamu naye nga ebirowoozo birungi now mu parliament okkirizibwa naye nga sinatuuka ku kya parliament Uganda yokka ly'eggwanga lyendaba abatulaba balina data era kwe batulabira okutulaba kitegeeza ali ku kompyuta oba ali ku simu ye alina data nze antwale mu ggwanga lyonna lyayagala era ateekeko komenti Tegusuulwa ekyo kagudde ampabule parliamenti zonna mu nsi yonna tusokeye Tanzania omuntu akkirizibwa okuteesa mu Luswayiri omuntu akkirizibwa okuteesa mu Luswayiri naye ng'olulimi lwabwe olukulu luzungu niye omuntu olubagatta akkirizibwa okuteesa mu Luswayiri gende Kenya omuntu akkirizibwa okuteesa mu Luswayiri nga tolulimi lwabwe luzungu nga ffe wano gende South Africa omuntu akkirizibwa okuteesa mu lulimi lwabwe oba lwe Luzulu oba lwe Nkatha oba lwe Africana n'ateesa mu lulimi lwabwe parliament ezo gende gozigoberere teekamu parliament y'egindi gy'oyagala ojja kulaba ng'omuntu ateesa mu lulimi lwabwe kubanga baateeseza beewaabwe olulimi lwe bategeera lwabwe ensonga zayogerako zeewaabwe omutakkirizibwa kiri Uganda wokka ng'omuntu bw'ayogera Oluchapadola oba Olugisu oba Olusoga oba Oluganda oba Olunyankole ng'abantu bagamba wuuyo teyasoma obujega buli e Uganda wano otalabanga ne bw'otambula n'abaana bo basooka batestinga oba bamanyi Oluzungu bw'alaba bamanyi Oluzungu lwe bagamba mbategeera nnyo naye nga talina kyamanyi ku nnono
talina kyamanyi ku lulimi lwe okuggyako erinnya lye lyokka lye yeeyita y'ensonga lwaki Uganda tukyakwebera ate ng'oluusi nabo bakunenyeza okukuba embogo naye nabo ng'ate era oluzungu lwabwe nayo teruba lulungi kati bw'omuganda tubeerawo olwogeremu kumala eddakiika 10 tasobola kakati obuzibu buli bumu okutegeera kuba kwa bakuzaala nakwo oli bamuzaala ategeera olulimi omuntu ayiga luyige kyangu nnyo omuntu okwogera oluzungu ate kati kankubuulire teri muntu atalina nsonga mu luzungu n'agamba nti mu Luganda aba nazo atalina nsonga mu Luganda ne mu luzungu tabanazo ne mu luzungu abatazirina nalaba omukyala Shiba Kalungi yagamba nti yete yasoma naye n'agamba nti oluzungu okuliyiga okusobola okuba ng'ayogera olwayogera olulungi azaagoberera ng'ayita mu boogera oluzungu nga waliwo n'abavuunuzi kati nga waliwo abapasita nti pasita oli ayogera oluzungu naye ng'alina omuvuunuzi abamu oluusi okuyita mu firimu okuyita mu biwandiiko mu bitabo eby'enjawulo kubaka okusoma asobola okusoma ti kyekyamuyamba okuba ng'ayiga oluzungu olwo lwayogera essaawa zino kuba nti yeewaayo ng'ayita mu ebyo okuluyiga kubanga lulimi bulimi ayinza n'odwogera okusinga n'agenda asome kati okutegeera twerabye nnyo abantu nayimuka nayogera oluzungu naye nga talina nsonga oli nayogera oluzungu olumenyefu naye nga alina ensonga kati gwe kafulu w'amateeka yambako kwono yensonga lwaki paliamenti tebagirondanga erimu muntu omu bagirondanga erimu abantu abawera olwo nga kyetulowooza nti kubanga nawe weetenda amateeka n'oluzungu n'ebyenfuna obimanyi kyova olaba nti waliwo n'obukiiko kyova olaba tekawo ak'ebyobulamu ak'ebyensoma akaki bakuŋŋanye abo bonna era Tegusuulwa bw'ajja nti wamawulire bekaba bakakyuka bamawulire kinyangwire okunteekamu akakiiko wabirawo akakiiko tebakaba amateeka kinyangwire okuteekaawo kisobole okwanguwa mutuulye mukolere wamu kino ensobi endala kangikoneko neyo mu bwangu nti ne sisitimu yawano ey'okusomesa tembracinga bantu kolera wamu kikyentegeeza omwana asoma paka ku university ng'ebibuuzo alina kufa nabyo obuntu omu bw'agenda okufuluma n'afuluma university n'atuuka gy'alina okukolera mu kampani nga terina kuba tiimu waaka naye nga tiimu waaka teyagimanyiira ye yamanyiira kukola bw'omu yamanyiira kusinga mbu afune bonna omwana afune bonna ku P7 abe nga yasinga afune 8 afune first class nga bwe bulamu bwe yamanyiira kati ng'eggwanga kituuka ekiseera nga ekiganye Uganda okulaakulana kankubuulire abatambuddeko bajja kunjulira bangi kuno balaba bali bweru abatambuddeko baŋŋamba nti bw'ogenda ng'e Japan okola emmotoka ey'emu gy'olaba emmotoka emu ng'evudde e Japan ebeerako si famire nnyingi nnyo naye baddira bino babikola bwe bati baddira ekisolo ne bagamba mugenda kukola bipiira ne baddira ekotido mugenda kukola rimu ne baddira ekalangala mukola bakikola tya steering ne baddira ejjinja nti mukola ntebe ne baddira entebe muli bayingini ne baddira soloti nti mukola madirisa ne bagigabana nga district nga 10 ka district ezo baba bagenda ogatta emmotoka eyo buli omu n'afuna obukugu mu ekyo kyakola kati ne baleeta ne bagamba twagala pieces milioni 2 ez'entebe ez'endabirwamu eza steering eza rimu buli omu n'aleeta ne bagatta omulimu ne gwanguwa ne bajjamu emmotoka emu ne bajjamu emmotoka nga ziwera kati buli omu n'afunako bakulaakulanye kubanga bakolera wamu buli omu alina kyagattako mwami Ssegona Honorable kyatayagala kukkiriza nti buli omu alina kyagattako gw'omanyi amateeka n'oluzungu naye ono amanyi ebyobulimi bwe munaatuuka mu byobulimi ajja kukola kyajja kuyamba ono amanyi busomesa naye ajja tuyamba Sewungu amanyi byabusomesa mama mabira oba akyali naye amanyi byamabira n'okusinga twali tumanyi Kedemani naye bagamba nti waliwo yagiraawo n'agamba mbu olusaalu balugyewo bateekewo factory emabegakawo etugamba maama mabira wabaaki ebyobutonde wabivaako dde okotya okola byoyagala omusajja ono lukyamuzi the man
yemirira ne tumanya nti oyo ebyobutonde abikutte wafiira Sewungu ne tumanya nti ebyensoma Honorable Semujjudde tumanya first family agina mu 5 Kenya wetolokera akuba n'agitta buli sente yonna gyefuna oba ya butungulu oba yaki oba ezafulumye agitegeera Mwanga Kivumiri tumanya nti oyo byanfuna Ssegona ne tumanya nti oyo amateeka kiriya waali buli omu ne tugenda nga tukola ki ne tumanya nti waali tumanya kakati kye twali badde twagala naali badde njagala nnyo mukwano gwange Geoffrey Lutaya Hildaman Uncle Solo Kayemba abo bwe batyo oda yimbo bangayina Rachel Magola abo nga nabo bekwata bagamba nti katukubye okuyimba entertainment music copyright robi kibe tudaawo ki twali era nali badde mbawulira katukufulo ebira byonna nga sibeetagayo tebalinayo nnyo awo wokka kubikwatagana ku art ebiyiiye kati parliament bwe yali badde teyali badde embugo w'amateeka gweka alowooza nti ojja kutegeera okusinga bala kuba process nginyonyodde nawe w'amateeka togibaamu bali ba drafters badraftinga bill nebo bagireeta tebatematema nnyingo ku nnyingo tukwatagana oyinza nokuba gwate ayogere nnyo oluzungu n'amateeka ng'ogamanyi bw'onoddira ensonga n'oginnyonnyola ono gwe gw'ogamba ayinza okuvamu ekirowoozo ate ekisinga gwe munnamateeka gwe n'obeerawo ng'ogamba nti nedda amateeka tegagenda yeeno tegagenda yeeno ekirala kye twerabira kyenkubiriza bannayuganda bonna n'abantu abalala abantu abasoma balekeraawo okweyambisa okusoma kwabwe nga banyigiriza abataasoma tukwatagana bulungi kubanga gwe okusoma kitegeeza eno Africa Mwami Museveni emyaka gyatufuza emyaka 4 abalala bonna ekika kyafiirwa ne kyerekereza ne kisiraana gw'omwosome kati bwe tumala okusomesa n'omala okusoma kyanna ku kyalo nga tegwe okusoma kwo taatawo kweyambalira engato emu nga tali akanyama avuga ggaali wadde yalisobodde emmotoka ne maama wo ne baganda bo abaatuula ng'obutagenda ku ssomero gw'ogende obayambe obajune gwe n'okomawo ng'ate obajeregirira batamanyi bulungi Luzungu abo tebasoma obutasoma bwabwe bwe bubabonyaabonya naye nga mazima ekika ffenna twakusabira kyannaku nnyo ne bagamba nti bannange tugire no gundi ye katumuweerere yaliyamba banne kati watuuka ekifo ky'obayamba ojerega bajerege ennono zonna nsambajje buli kye bakugamba okiyita kya bulogo buli akusembera ogamba agenda kuloga buli kisengaawo jjajjaawo kojjaawo ayogera naawe ogamba byayogera temuli magezi taatawo okuggyako ky'osobola okuyamba ekika kiri eki kwagala kutunda ttaka lyabwe mazima yennaku gye tuli mwami mayanja wa kyekyamaanyi ennyo gwe kyolowooza kujja kutunda ttaka ate eryavaamu okuweerera tebategeera batya nga bakuweerera ekirala bw'obi bannyonnyola mu ngeri etegeerekeka tebabitegeera gye twatandikidde kiki nnyo ekiri mu mateeka omuntu kye yasoma kye batasobola kugandawaza ne bakiteeka mu Luganda kyennyo omuntu kyonna abachina bo nga babiteeka mu Luchina abajapani nga babiteekamu abavietinamu nga babiteekamu ensi yonna ng'ebiteekamu yo Uganda yabaaki etasobola kuddira bya Luzungu n'ebiteeka mu nnimi ezaffe bayibuli nga bagiteekamu ne bagiteeka mu nnimi ez'enjawulo buli omu n'agisoma nga ate ekitabo kya Katonda ne mu Luganda mu Lutoolo mu nnimi ez'enjawulo gwe kinnyo ky'osoma gye weetenda ssebo ky'otasobola kunnyonnyola mu constitution ya Uganda era n'ogamba nti constitution kye bayita ssemateeka tukwatagana eno article gye bayita ennyingo ne tandiko bitegeera mu ntegeera eyaffe era ne bitwanguyira nnyo era kyova olaba juzi Supreme Court babadde bateekawo ennongese badde egenda mu maaso gye bayita ya small claims ng'obanja miliyoni ezitasooka mu biliyoni 10 nti ogenda bugenze mu kooti n'onnyonnyola nti ono mubanja biki tekyetaagisa mu looya ensonga kubanga sente ntono musobola bimaliza watali looya n'olwekyo oye n'alowooza nti omuntu atamanyi Luzungu tasobola kuteesa ekikafuwe
era natandika lwendigira parliament awo mukono ngenda guwanika kubanga teka likukkiriza okugamba nti madamu speaker nzikirizwa mbadde nsaba nteese mu Luganda naye wano olowooza kireesa obuzibu sife kuba n'amawanga mangi nga buli ggwanga lyogera olulimi lwalyo nawankubadde nti kale Oluganda lwo lulaba lusolobyeko naye tulina amawanga mangi nga buli ggwanga lyogera olulimi lwalyo nojja kwekanga nti nno oba oli awo mu nnimi mu nsi ezikozesa olulimi olumu kati kalugeza oba kyano njokwanga bonna kumpi ggwanga lyonna ng'olulimi lwoba lutegeera bulungi olowooza buzibu si bwe buvaawo kwekwasa tewali buzibu we buva tewali kitugaana nga bantu bekwasa teri kitugaana tulina regions nnya mu Uganda tulina north tulina south west ne central now central lwaleero lwe Luganda tulukirize nga lutwaliramu n'omusogaawo yes kubanga luwulira bulungi kumpi lufaanagana tulire mu east tufuniyo olulimi lumu olubagatta kumpi oyinza okwesanga oba Lugiso bonna lwe bawulira mu east awo tudire mu north tufuniyo olulimi lumu lwe bawulira tudde mu western Lunyolo Kitala oba Lunyolo oba Lunyankole oba Lukiga kuba babiwulira byonna kati oli ayimuke nti nze nva njagala kwogera Lunyolo Kitala ate ne bwaba byogedde kati kambuuze bali mu kwekwasa bwe bagenda mu international conventions international summits lwaki buli omu abadde obuntu mu mato yes lwaki buli omu abadde obuvuunula lwaki ow'ekitiibwa Ssegona bwe bamusindika okugenda mu international meeting eza UN tabwambala ng'omukyayina annyonnyola wali mu Lukyayina yes lwaki abwambala lwaki kubanga yeyagala tutegeeza nti olulimi kati kyangamba nti amanyi Olukyayina amanyi Oluwalabu amanyi Oluyindi era naye amanyi Luzungu kati bwagende mu international meeting okuteesa okuli ku ddala ly'ensi yonna lwaki buli omu aba ayambadde lwaki buli omu aba ayambadde lwaki buli omu aba ayambadde buli omu aba ayambadde basobole okuwuliziganya era buli omu awulira mu lulimi lwe bwakateekako bw'ati nti bwe mbere kati nga mmanyi Luganda bwe nkasako oli ng'ayogera mu Lukyayina mba mpulira Luganda wano yes lwaki tebakakola njawulo ki eriwo palamenti yaffe neba nga ebulina nga bwe yagula zitaabu nga bwe yagula zitaabu buli mubaka agabeere nako baasa buli mubaka abeere nako ndi bwe tuwano omubaka waffe Ssegirinya Mukama mumuze mirembe musajja mukozi nnyo asobola okuteesa obulungi naye Oluzungu luyinza okumusumbamu kulambulula obulungi ensonga alambule mu Luganda gw'ataluwulira obeere nga nawulira mu lulimi lwo ng'owulira mu lulimi lwo obanga kale guwetenda Luzungu kuba tolina gy'ova tulina buzibu gwe wagudde toli mu Uganda kati kagojja kuwulira mu Luzungu kati kutuuninga Oluzungu kati kutuuninga Oluzungu bw'oba owulira actually kyangu nnyo oteesiza bulungi babugule babuteekemu tuleme kufiirwa birowoozo birungi olw'okubanga oli musibireyo n'enzungu omusajja ayogera Oluganda lwe naye nga gw'owulira Luzungu naye nga amannya gwe Ssegona oba tubuulire bw'ova mu ofiisi eyo mu parliament gye mubeera n'ovuga emmotoka yo ssengaawo jjajjaawo baganda bo oba nabo osumulula Luzungu twogera ne maama ne taata ne kojja ne jjajja naye buli bwe mbasinkana tusumulula Luzungu katulyoke tukutende tulyoke tukutende kati olulimi terina we kwataganira kutegeera byanjawulo nnyo era twali bali tukiteekawo ng'omuntu wa ddembe okuteesa mu lulimi lwe yeewuliriramu ate so yeka n'abasomye bangi kubanga olulimi si lulimi lwaffe buli kaseera ntulwogera ffe tulondobamu bamu nabamu ne nabana abasinga tebalweja tebeegazaanyizaamu tebeeyagaliramu bulungi ensonga ne zisigalayo ng'ate okuteesa twagala okuteesa okwa mwenna onyonyola ensonga buli omu agitegeere yes ensonga etegeerekeke n'olwekyo ekirala nalibadde ndowooza nti omuntu ogenda okukiikirira abantu mu paliamenti yalibadde waakiralaga omukululo ng'oggyeko ebyokusoma badde Uganda yokka yeekungiriza ebyokusoma Uganda yokka yeekungiriza ebyokusoma twalibadde nti okulaba okwange twalibadde n'ekyokusoma kivaawo mu mateeka
naye gwe bw'oba wasoma nga mu kitundu mwoli bamanyi wasoma oli professor oba wasoma nnyo ekibagaana okulonda kibaaki nga wasoma nnyo ebitabo birina oluzungu olukuba budinda olusinga n'Abamerika lwaki bakulekawo balonda ataasoma kanyumiro ki mu Uganda k'olowooza mukulu Ssegona bayogerako nga balonze ono gwagamba mbu Abatamanyi Luzungu nga yagala tukutegeeza nti constituency eyo yonna tewali bamanyi Luzungu be baleseeyo kitegeeza nti omuntu ono gwabalonze ow'ebitabo ebitono atayogera nnyo oluzungu kulunyoleza kitegeeza nti baba bamulabyemu ensonga esinga gwe mwogera obufuweeta Luzungu kikitegeeza kati nze ndowooza ne bwe tuggyawo oluzungu ne tuteekawo qualifications zino oluzungu luveewo ne bwe bakulonda nga okuteesa kwa mu luzungu siganye ne babeere n'obuuma obutaputa gwe ojjowe muke otugambe nti nze basebo nze mugisha nva mbalala nenjagala bateekeko nze njagala oyo nange nva mbalala nenva mbalala simanyi Lunyankole kati njagala bateekeko ngo yayogera Lunyankole nze mpulira mu luzungu oba ngambe nti nze Mayanja nenjagala oli ayogere mu Luganda nenga nze mbiwulira mu luzungu tuyoke tukutende awo kati nvuddewo njoke nvuddewo kakati ekirala ensonga endala gye tuwogerako eri bweti bwana Mayanja nti awo bwe tuvaawo twalebadde tuteekawo ebisaanyizo bino wammanga ekisooka omuntu yenna okugenda mu parliament oteeka okuba olina wali okozeeko okumala emyaka 10 nga wali okozeeko watya mu kirombe kuba amatafaali mu woofiisi galugeze kati nga bwali mu mawulire okola kutya wonna olina otulaga nti booda ngivugidde emyaka 10 n'ebbaluwa y'ababooda abakulira ababooda ne bagikubako omukono nti oyo avuze booda okumala emyaka 10 ne risiti zino stage mbadde nyisasula okumala emyaka 10 mbadde wa booda era mbaddeko mu bukulembeze bwa booda nasookera Luzira ne bantwala ekitintale nemba nga nze ntwala kitintale ne butabika naani nga nze chairman w'ababooda oba mbadde muwandiisi oba nze ndi mulimi tuli fenna nze ndi mulimi ne tubiina ebibiina byaffe by'obwegase by'abalimi mbibaddemu ng'era ndi mukulembeze tutegeere oba nze ndi mukubi wa bulooka negenda obuuze bonna tulina abatugatta ba bulooka bakubuulire oba sibadde mukubi wa bulooka okumalawo n'emyaka 10 oba mbadde musomesa oba mbadde looya oba mbadde dokita teri gwe tusibira wabweru oba mbadde nkola mu katale oba mbadde muvubi gw'omanyi nti oba emyaka 10 nze mbadde ntambuza lugambo ku kyalo tetufuddeeyo olabe kwegamba oba nsonga nayo ojja gireeta nti era bannange bwe tukola olugambo babado bansembye ndi museetuze wa lugambo era nayo tukutende kati tulabe nti omuntu ono alina obuvunaanyizibwa omuntu ono alina obuvunaanyizibwa era abadde alina waaweereza okumala emyaka 10 n'emyaka 10 gwe kyonna ky'oyagala omulimu gwonna gw'obadde okola oba ovuga booda oba ovuga takisi oba oli inginiya oba oli looya nereeta obadde okolawa okumala emyaka 10 ate awo wennyini oteeka okubadde bukulembeze bwawo ekyo kimu ekyokubiri wali badde otuleetera ebbaluwa ey'ekika kyo tukwatagana bulungi ey'ekika kyammwe nti omukulu w'ekika nagenzeeyo era twatudde olujja lwaffe ne tugenda ew'omukulu w'ekika ne bagamba nti ddala ngenda bakiikirira oli wa kika ki mutima oli wa mutima mutuula wa jjajja mwatuula wa jjajjaffe atula Masaka kati ogende Masaka n'ekika kyammwe bateekeko omukono akulira mukulu w'ekika baale ebbaluwa ogireete kubanga teri muntu atalina kika ne bwaba ava Chapadoola ne bwaba ava Kotido ne bwaba ava Gulu oba Mwankole babeera n'ebika byabwe nti jjajjange Kakeeto atula ebbaale omukono agulinako ku bbaluwa yange kati bw'omala ku bbaluwa eyo otuteereko ab'ekika kyo baganda bo ne bannyoko ab'omu kika kyammwe 10 nga bateekako omukono nti ono tumukkiriza
kubanga baleeta omuntu nga terina wa Luganda lwasobola kumukkiriza kwesimbawo. Yes. Yatunda tundedde ettaka ly'ekika kyonna yafuuka ddengo. Ettaka lino yaleka limazeewo Masaka. Tuleetera abantu 10 ab'ekika kyo. Mu b'ekika kye nga buli omu muwanda lusu. Ab'ekika kyo tukakase nti bakuteereddeko omukono nti ono mayanja tumukkiriza muganda waffe agenda atukiikirye mu Parliament. Ate abamu tetubalaba wanatuuka okujja okulayira. Ng'abantu baali nabo balaba mikwano gye babadde atambulatambula nabawo mu kusaba akalulu nga tekuliko wa Luganda luno. Beebuuza mwannyina aliwa? Kitaawe yaliwa? Gundi yaliwa naye nga talinako n'omu. Tutereko omukono naye nga kulina okubaako mukyalawo babbaawo, kulina okubaako ne kitaawo maamawo. Bombi balina okubeerako n'abooluganda 10 gwe batuleetere. 10. Yes. Kati bwe tuvaawo tuleetere ebbaluwa ey'eddiini okuva mu kisomesa kyo. Nze ndi mukatuliki okuva ku kisomesa kyo paka Lubaga. Bateekeko omukono badanga bagende nga bakubako sitampu. Bw'oba Muyisiraamu paka Kibuli. Yes. Bw'oba Muyisiraamu paka Kibuli. Bw'oba Mukristaayo paka Damirembe. Bakooneko nti omusajja wa ddiini. Bw'oba ogamba toli wa ddiini gituleete bonna nga bakooneko paka ku Mama Fiina. Nga bwe nalabye Nalukoola bwe yazze n'agamba taata wange yoyo. Yes. Maama wange yoyo. Yes. Muwalimu wange yoyo naye nayimuka. Ega nti n'abataka mwami gundi yuuli nolere nabo ne bayimuka. Baba nombalezi. Kati naffe tuyambe. Kyokka nga ate waliwo abazze waliwo yazze. Nno badde bawerako ng'ajja n'engaze n'emikwano gye bavubukavubuka nga basatu. Waliwo ne yazze omu. Kakati ebyo byonna bijja tuyamba kubanga obuyinza ogamba toyina ddiini ne bw'oba toyina ddiini era kikirizibwa mu constitution. Gy'osibuka abasawo Abaganda bakubeko ow'amayembe ow'ebiteega ow'emizimu akubeko paka ewa Mama Fiina. Mama Fiina atutereko omukono nti ono oyo mukusamira oyo waffe temumutawaanya si we Namirembe si we Kibuli si wa Lubaga si mulokole. Tukwatagana kuba nawe bw'oba mulokole era ebbaluwa zireete ewa pasitawo nsabira wa Bujingo leeta ng'agikonyemu ng'akuteereddeko omukono nga ne mukyala Makula mukyala pasita naye ng'ayireko okwongera okukakasa okwongera okukakasa nti oli wa ddiini. Kati tulyoke tutegeere ekirala tukukebere tolyalondeza abantu n'ogira n'amabanja. Ate biba bikwatirako wa ate kati tugenda kuwa bukulembeze sente zaffe ozikola otya tulina okukakasa nti obadde kiriya si kulwanga ozobba sente z'abantu labanja bamanenda bakubanja tobasasula obadduka kyokka ate tukuteeke kakiiko k'ebyembalirira y'ensimbi okulondoola. Oli mubbi ogenda kulondoola ki? Era n'ebbaluwa ejje ekiriyalinga eya poliisi oba eyawakale oba eyerosuwano nti omusajja muntu mulamu. Tuli fenna abantu ba palamenti nabatekalubye kati awo ebyo ebisanyizo nze ndaba bisingira ddala. N'enzungu n'eddiguli bano zibakulembeza nze ku lwange ng'omu kubanga tuba tuleese omuntu akkirizibwamu omwesigwa bamaze okuba mu tooki ayina baaswalira kati oluvannyuma akalulu kalyoke kakaabe muyingire akalulu naye nga bamaze obbasunsula ngeri etegeerekeka. Kati oli akimanyenga nti bw'aba yaga kubeera mukulembeze abazadde abamuzaala bamuga mwana wange tokola kino tojja kwewandiisa. Ne kaakati kale okusoma kwalema mulimu abantu bakusoma okulisoma kwalema nene ebbaluwa y'omugigi togirina ddala n'eyabatiisimu n'ebbaluwa y'Abaganda baffe Abayisiraamu soma giyite yajjuzu etandikirwako ng'osomye wakiri eddiini y'Ekiyisiraamu kubanga ogamba oli Musiraamu ne ebbaluwa etandikirwako y'okusoma eddiini yo nayo togirina. Owoza nafadda oyagala kalulu. Kati ebyo bikulu tumi nze nga Tegusuulwa bikulu nnyo okulonda obukulembeze kubanga omusajja agamba nze mbadde nkulira booda mbadde nkulira booda zeeruzira Butabika Mutungo nze mbadde nzikulira mbadde muwanika era sente zonna sibuzaagako sente nemu okumala emyaka 5 kakati oyo lwaki omusajja teyeesimbawo okusinga leero tuyina bino omwana yakava e Makerere neyesoga akalulu okubanga ayina ebiwandiiko naye kaga ebyo byali badde bituyamba okusobola okulonda abakulembeze
abensa n'abagenda okutuyamba. Yes sir. Kale ebigambo bye byo tubyogedde ensonga zezo nsonga za bukulembeze na bitabo toyenza toyanzeege mbadde ne Kanso Tegusuulwa kiriza tukulekedere wano tusinkane omulundi omulala weeraba.